neyanziza okumpa akakisa okubaako kyenjogera. Balamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyusa okubasanga wano. Tamala emirundi ebyokumwogerako bingi, naye abadde mukwano gwange okumala ebbanga ggwanvu. Mukwano gwo bw'aba agenze okujjako nga yajulira nti obadde mukwano gwe, naye wano tulabikirawo nnyo bangi abadde batamwagala weebali kati bamwagala, n'ababadde bamwagala nabo weebali nabo kati bamwagala. Kujjako katono nga yavuddeyo n'aga nti gundi naawe oli wano. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye Tamala ekyensobola omwogerako abadde loyo. Bw'aba akwagala akwagalira ddala, era bwe kuba kulwanira si nze nzekka, ffenna abadde atulwanira. So n'olwekyo tumukubireko mu ngalo wadde nga yeebase. Omulundi bwe yasemba okujja ku Kanani yakola statements nyingi nga zizitowa, naye nga zonna ziraga nti akutte ekkubo lyakutereeza bulamu bwe. Emu ku zo yagamba abaali babuuza nti olokoka ddi? N'abagamba nti ate singa mbadde saagala kulokoka nandikomye wano. So Tamala abadde ayagala Katonda, era nze namutegeera nnyo emyaka mingiko. Ne tunyumya ne mugamba, Tamala obeera olimba nti olina amayembe, oli musajja mugezigezi, naye abantu bakuno era beetaaga balimba. So balimba amayembe, balimba emisambwa, balimba okubayiira obudomola bwa asidi, ewekuba ennyondo n'ojjambya na biki. Tamala abadde mulungi nga gwe weesalirawo ky'otwala mu Tamale. Ayigiriza n'asaaga naye tava ku mulamwa, n'addayo ku mulamwa. So tumusaaliddwa era tugenda kwongera okumusaalirwa, naye ewaffe Masaka gye tuzaalibwa ffenna wadde bagenda bakutulakutulamu. Kati nange sikyaliwe Masaka, ndiwe Lwengo, kubanga ndiwe Nkoni bakutulira Kingo mayiremu obutawera ne bagandi kati bansudde Lwengo. Era sinjaga nti nzaalibwa Lwengo, nze nzaalibwa Masaka. Kati ne Batamala ab'ekyotera bonna naye yafuuka disitulikiti, bonna twali Masaka, Sembabule eri yonna. Naye waffe bagamba nti okuzaala kwe kuzuukira. So Tamale alese abaana, amagezi tegasikirwa, naye tuwabulawo kantu muntu kasigaza akalaga nti ono mwana wa Tamale. So tukkirize Katonda nga bwe tukuŋŋaanya abangi bwe tuti tunoonyenga ku baana bano, kubanga abaana nga bwe ŋŋambye nti wano waliwo abamwagala nga yekka yasobola okuvayo n'aga nti ono abadde ali onaalimba naye ali wano tanjagala muwadde. Abaana bagenda kufeesinga judgment etabakwatako nga basinga okweraga, ate bwe banaatuuka bali bagenda basimbira amakuuli. Nsaba tusonyiwe Tamale ffenna abali wano bw'aba alina kye yakukola, kubanga omufuba omusalira omusango naawe olinda lw'olifa. Ekintu kye nnakakasa nti teweetaaga kukola nnyo okukyakiivinga, bakiyita kufa. Okufa tekwetaaga, kubanga okola nnyo nti nga bwe webaka ennyo ojja kulemera okutuuka ku kufa, obanga bw'oli musiru tewali ayinza kuwona kufa. So okusonyiwa kintu kikulu nnyo. Abali wano n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo, Tamala asobola okuba nga yakunyiiza, naawe ojjukiranga nti wanyiiza abalala. Abagezi bagamba nti bw'okola bw'oti bw'osonga mu mwami Kanaala, kati zino ennya zikomawo eno, olumu lwokka lwe luli eri, ate waliwo olunene nnyo olukulumiriza. Kyala kisajja eyo ebeekulumiriza. So tusonyiwe abaana, tubayise bulungi, abaana tubaagale, obanga ddala tumiisinze Tamale, kati ate abaana tubeere nga tubasembeza. Ate tumuyigireko ebintu bingi. Tamala abadde loyo. Abantu abalinga Tamale kizibu okusubwa eggulu. Abantu abasubwa eggulu be bantu abalimba, bannanfuusi. Takwagala ate n'ateeka otunnyo kungulu.
amannyo gafuna eddagala buli kaseera abantu bagasenya takwagalamu naaka n'ateeka amannyo naye ng'akulengerera eringonya era kize kati bw'oba otubaneetusensa okulaba nga wabula Tamale tasobola kwaniriza nga takwagala ate nekyatakwagalira akikubuulira era bye bimuze ku bye mbadde mwagalira ate era bw'aba akwagala akwagalira ddala ne bw'asanga nga mulwana amala kukuba n'abuuza naye tubadde tukubira oli tumukubidde ki so taata tweyanziza nnyo tweyanzeeke ffe bannamasaka tuli bakozi era bwe tulwana n'otuuka ku nnamba emu n'oba ng'osobola omukwatako omugalo ate tuba situmazeeyo so Tamale izanakiva asobodde okutambula ne pulezidenti mu nnyonyi y'emu ndowooza visa tasobola kuzibala tetulina bingi bye twetaaga kati abali wano ffe tusoomoozebwa onoosobola okutuuka ku buwanguzi Tamale bw'atuuseeko myaka 6 emyaka si kyekikulu naye bw'abaddewo atuuse ku ki abantu batuuka ne ku 10 nga tewali bamumanyi naye ku 6 Tamale akimeekinze n'abaana be abamanyisizza era bajja kutambuliranga ku linnya lye nze weebale nnyo mbadde nfolowinga era yatuula nannyumizaamu muzeeyi yamujja mu kyalo mwebale n'okumusipotinga nti mugezi era abadde mugezi era mu bantu abatagenda kutuuka mugulu babagambe talanta mwagiziika atali mu bavunaanibwa kuziika talanta eyo agijjeyo n'agikozesa maximum le so abali wano etumukubireko mu ngalo waliwo omwana omuwala azikuyeyo abali wano temuziika talanta ensi ya kaakati etiisa naye mu kitabo kya Yeremiya essuula 1 olunyiri olw'omusanvu Yeremiya yali ayagala okugaana okukola bye baamutuma okukola n'amugamba Mukama ndi mwana muto ate kaakati nsi omuto n'amugamba sirika toyogera nti ndi mwana muto kye naakugamba nga kyonookola nga gye naakutuma nga gyonaagendanga mu mulembe gwaffe abantu batya bannaabwe era bannaffe baafuuka ensolo naye ate bw'oguma nabo batyamu sokozesa talanta yo ove mu nsi tukujjukireko ekyo mukulu Tamale ebirowoozo byabadde abiteeka nnyo mu bwino era abadde antiisa nti amanyi n'okuwandiika peegi 2 aba agendako okusomera okimanyi nti olisaakinga n'ebitagasa n'obiteeka kuli ekitabo kikole volume naye nga siga magezi Tamale bw'aba alina ebigambo nga bya pages ekitabo kiwedde era agenda kifulumya so nsaba tunoonye n'ebitabo bya mukulu Tamale tubisome ajja kusigala ng'ayogera omuntu awandiise tafa omuntu awandiise omuntu alikodinze ayimbye tafa kyemmanyi Tamale ezo balina volume nga 15 oba 10 so gyabadde abiprintingira tusaba mu bikube ne mu kuziika tuguleko omuntu aguleko byaguzeeko Tamale abadde muntu wa bulijjo nga teerangirirangako nti nabbi naye abadde nabbi mu ngeri ye kubanga buli muntu asobola okubeera nabbi bw'aba ayogera ebigambo ne bituukirira so nga ekintu bwe kibaawo mujjayo akatabo kange akatabo volume 17 kenawandiika emyaka 9 egiyise n'atuula ku TV n'akabasomera awandiika kazibe peegi 2 so ayina bye tumuyigirako bingi bw'ofuna idea giwandiike bw'ogiwandiika abalala bagimplementinge naawe otuukirizeko kyotuukiriza so tugenda kuyimira ne famire tugenda kubanga tubasabira abaana nagendako ku graduation y'abaana bamumanyi nange mbamanyi ate we tuli wangu wa kumanya so oluusi abaana oluusi batulema okunoonya bavubuka nnyo naye abavubuka abaana batamale n'abaana baffe abalala bali wa munoonye nnyo abantu abakulu bemwenkana nabo tebazimbanga abantu bakulu era ebigambo by'abantu abakulu ab'omulembe guno n'abatulaba namwe mwena abalikodinga ebigambo by'abantu abakulu mubitwale nga bikulu kubanga nabo bakulu byoyitamu babiyiseemu ngenda kubanga mpulidde nti gavumenti ebintu yabikozeeko ebisinga obungi naye ate kyemmanyi ebirala naffe tusobola bikwasaganya
ngabo mu nyumba. So ndeeseyo miliyoni emu yenjagala okuwa namwandu ebyetaagisaako abeere nga bikwasaganya mpolampola. N'obubaka obwo Mukama abankuumire tuwangaale tufune okusomozebwa nti bw'oliva mu nsi bali kuŋŋaana bajja kwenyiga. Fuba okolagane n'abantu musuulire ddala eŋŋombe egamba kitombuulira abantu. Abantu bantama tusaagalira ddala eyo ŋŋombe nfu nnyo. Abatume bonna ndabye Imam Kasozi wano sense okulaba bannabbi ne Yesu Kristo bakuŋŋaanya abantu. Naye Katonda akyetaaga abantu. Kati gwani ateetaaga abantu? Kubanga bino bye tuyiya byonna ka sayansi katono Katonda asobola okusinzira waggulu awo buli muntu n'awulira. Akati olwaleero lw'okunanjagala kino abakigondera n'okigondera abakikyawa ne bakikyawa. Naye Katonda era alondayo abantu. Era ndi omu ku bannamukisa be yalonda. Ampiseemu ebigambo oba okkiriza oba ogaana kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abantu obeetaaga. Abantu bagasanga oli mulamu. Abantu bagasanga ovuddewo. Bwe tukuŋŋaana bwe tuti waliwo ekitiibwa omugenzi kyafuga n'ab'ennyumba baguma. So Mukama bampeera omukisa kandabe akutte ekitabo eyoono nakulabyeko n'ekiro nange waffe bw'osuubiza otuukiririzaawo kiba kiwedde. So sijja kuyambako. Mukama abagumye abazeemu amaanyi. Muyimirize emikono tusabire ku famire eno. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kitaffe gwe tumira maaso nga tuweereza bulijjo gumya famire eno. Ebigambo byonna ebyogerwa mukulu Joseph Tamale takyabiwulira naye famire eno yeewulira. Naffe tuwulira buli omu ng'ayogera naye famire eno gisibe amaanyi gigumye okufa kuno kwadda era twali ajja kuwona. Era y'engeri yokka ekutuukako Mukama mu nsi tuli batambuze. Famire eno gigumye ekitegeere nti kino kyatugerekebwa ate era ffenna abali wano tujja genda tetumanyani asuuka naye emyaka 10 tewali bakyali mulamu ku ffe ffenna egiri maaso. Tukusaba famire eno ginyweze abaana famire yonna ginyweze babeere bumu nga kitaffe n'omwana n'omutukuvu ali obumu mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye. Amiina. Mukama abawe omukisa.